kitegeeza 2017 paka kati badde Byenyanja. Wow. Era I'm very very proud of it. Wow. Like, omanyi munaife wetuwulira ekigambo Byenyanja gundi akola mu Byenyanja tuyinza okuzalawa naye gwokimbuulira n'enkinyinyonyoka. Yeah. Omulimu ogwo twogereko wano ku tiktokers twogera buli kimu anti kiriwe kiti Alimpa buchallenge wawe twabukola Alimpa yafuka sitanga tamanyi kubanga si ya uploadinga na video yi mu dakika 2 mashegede si ya uploadinga video yi oluyimba yali yalukola myaka emeka emabega shegede bakubira mukubire kasimu nti ndio wayi goya yimba akayimba kano duka emisindo labe ekiri wali kitokota kati naye kwe kujoininga naka ekyenjawulo ku app eno yalwaki njagala nnyo nti okola ekintu ng'onyumirwa ate n'ofunamu kubanga bino tubikola kunyumirwa naye mu kunyumirwa kwo Adija wajja okukonera ku kasimu ofuke mukwano gwe okitegera which is very good. TV wajja okukubira essimu egambe twagala ojjeeko waneeno hosting Akayimba wajja okukubira essimu agambe nyina akayimba kange akuweeyo akasente kaba akuwadde alinga muyita ebiseera ebyo yali yeeraga namukola nga yeeraga naye ate ng'alina oluzungu olufe nnyo ngakuba broken English basonga nali kale fane mu bya oluzungu biki ebyo kati namuyita ajja ndabeko nangamba simanye n'amazzi gasaze omwala biki yali abeera mu Katanga nagasisobodde kali no sindika sente zange nkuwadde n'agaana musegeera so kali kakwata week nekakuba osolobera ne following nga nnene nenga toyina fan base you understand tebakunyumirwa yes nti osolobera ne following nga nnene nenga toyina fan that's why ogenda solo kwesanga nti nsolobera mu kifo nenga waliwo omunene ayina million following nenga ate tayina attraction abantu bagamba Tom nsaba ka selfie Tom nsaba ka selfie gwe Chumi Kanso Tom nze MC Chumi omugenzi Jesus ombadde njagala nkwatira n'abantu abambise nabasibibwe kanso kanzija wesiriki mega wankola bubyo kunjabulira antememe tenterera komawo munange Chumi kuzibuki okubide simu lesiritiriti kanso kikompisiza njagala kuwabira bakulonkoma abantu bambika iga Sharifu yambika pamwe yanambika Donias yanambika Tomudi nambika agambye ki nsaba abantu abo obakoleko ng'etteeka togo musango baguyita file description of law ebiwundu ku mutwe 3 okungulu ebiwundu 4 agambye ki ewala ebiwundu 7 mu kimu kanso Tom nkwesiga era ensonga lwaki nakuyise kale kangende kwembasi agambye ki Alright, wana wenyini ku HK Media nange Hadija Kigozi nga bulijjo kutusaako ebyo byagala olaba omwami ono gwendi naye kati yafuuka kanso mulamba munnamateeka omukukutivu ku TikTok awo nsanyusa okulaba banaye mukwano ng'oyogera mpola ebyabalungi Okay, naye webale kunchaza banaye mu TikTokers edition onako lwaleero tuline Tom Namata abasinga ali musingo okumanya Tom Namata byaggwawo amanya mangi tuline Kanso Tom onako lwaleero ate nga tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano bakafulumu kubangula abaana ba barista abamanyi abasate mutwale abaana basome emirimu gy'omutwe babeereko ne kye bayiga company zino bbiri weziri wano e Uganda weziri e Dubai awo mu Abu Dhabi mpoza ate Speed Express yo weeri e Rwanda awo ku MPC Plaza gw'abaagyetaaze ng'oli Kigali beera ng'obanoonyaako bulambalamba omwami Yekomu Ssaalongo Lukwata kugamba akumalira ebizibu byonna ebya buli kika ate n'okola otya n'omukubirako ku namba y'essimu eri awo wansi n'osobola okubeera ng'ofuna services ez'enjawulo agamba nti omala kulaba kuno olyoka osasula so kati tutandikiddewo oli otya mukwano oli very talented yeah mbeerako nga nkulaba awo nga ndaba show zo ndaba obuntu bw'okola it is really very entertaining very educational ate nga bisanyusa
Yeah, tosobola kubeera na stress n'ogenda ku page yo n'osigala ng'okyagiyina. Of course, that's why zikuba. Zikuba. Weyanjulire ku batulaba abatulaba ku HK Media. Abalabi baffe aba HK Media amanya Tom Namata, bawa Namata ate nga kanso ennaku zino. Ennaku zino okulaba obeera mu. Yeah, mwe bali tulaba subscribing. You know how we do it. Yeah. Wow, that's super amazing. Eno character eya kanso ndoza kwemba ntandikira. How do you get these ideas ez'ekkooti biddemu short yawo n'osika socks okuba bune engato zino bazita batya crocs? Zongofu. Okay. Lyerinnya. Wafuna otya idea y'okubeera nti no we're constructing in such a manner? TikTok, first of all, njimazeko kebbanga eddeneko. And I've been doing one thing. Tom Namata. So, amazima gali nti omuntu yenna ali creative. You have to add in. Nogamba nti essaawa eno kino kikoze nnyo kumpi mwaka gumu na kitundu. Kiba kitegeeza nsobola oyiiyo oba nennyongeramu oba nenkyukamu. That's why walaba Mickey naye ekyusamu yali azanya na bashi what ne kali nakola ki nakyusamu kati ngakolera ddala shootings. First of all sina camera sijja gamba nti ninakwata camera nkole ki kati ningamba kikyenyinza okukola with my phone. So nentandika nange akantu kange nyina ekooti yange nenjijjayo n'engatto yange yaliyo zongofu. I know. Ebyafaayo kanso n'asumulukuka. Yes. Notandika okwetala. So kati tusimbudde bamikwano olunaku olwaleero ne Kanso Tom. Twagala okumanya ku Kanso Tom. Kanso Tom yaani tumulaba ku TikTok awo nga yeetala n'ekkooti bwadde eno bwadde eri musanze wakaawe waneeno walabika bulungi nnyanyaniriza amazzi nywedde amenvu ndidde emmere ndidde just know olunaku olwaleero kino sekintukangako. But TikTokers, I hope you copy. Wano mu TikTokers edition bannange tubeera tusimbudde. So njagala okumanya Tom yaani amanya gamatuufu. Tom musajja Muganda. Oli Muganda? Yes. Nga totufaanana. Ndi musajja Muganda nakuba aboozeemu abasajja abalongoosemu oba be batya be bano bentudde nabo. Yes. Bakulu Mpaji. Lyerinnya lyo? Bakulu Mpaji Tom Derrick. Wow. Tom Derrick, like omanyi bampita Tom D. Okay. So Derrick yekikola D. Okay. So yinze Bakulu Mpaji Tom Derrick. Ndi musajja Muganda. Wamma mbadde simanyi ka Tom D waje kaviira mulya Derrick. Tom D bakuzaalawo? Ndi musajja w'emityana eyo gye banzaala. Emityana. Yes. Okay. So wanyumiza emboozi wajja otya mu Kampala okuva emityana wagira ku mugugu wagira ku mmotoka walinnya y'amatooke n'ekuleeta e Kampala wajja otya? Mityana banzaalira emityana. Nsomerayo primary. Waliwo essomero baali baliyita Buyinza. N'ensomerayo primary yange. Then era tubeera mityana like mami najja e Kampala naye nga nkyasomera wa mityana olwo nnyingira secondary. Tom mami we ajja e Kampala. It was like 2007. Mami we yajja Kampala in 2007. Naye nga nze nkyasomera ate wa Mityana. So mwemba nga nva Kampala ate nenga nsomera wa Emityana. So boarding school. Ndi musajja wa boarding nnyo. Nsomedde nnyo mu Kisulo. So 2011 natandika senior 1 ku Mityana SS. Nensomera Emityana till 2013. That was senior 3. Kati ate nenjoyininga mind musambi wa mpira by the way. No, eh? Yes. That is I have a talent. So then nenfuna bursary. It was a holiday. Kulwa omupiira? Yes, kulwa omupiira. Okuzana mixed. Olwo nvudde Emityana Nombye City. Columbia City. Uyiriba. Nombye City nze somera bwerere. Oze somera bwerere. Okay. Onyingidde omupiira. So
Nsomera zana mixed ne malirayo senior 4 then omayi abasangi omupiira tubanga properties bakugula bazana okugula then another school ne lingula it was Light High School olongeze mu HS 2015 eyo je namalira senior 6 yange ate nesitasobola kugenda kuki university ngolo ntandise ensiye wagana pukanye ke mazima kubanga wagana ogenda ku university lwaki wagana omanyi kasitota niko kwata ku sente ngobudde bukyali like before joining university oyinza obutasobola kituufu kubanga nasooka nenkola omwaka because after like a school senior 6 na joining right away netandikirawo okukola saatula waka because omulimu gwa sister wange yali agenze bweru mukulu wange then weyava wenadda eshegera nenkola yali gwali mulimu gwa mami gwali mulimu gwa family oba just yali company ya sister office whatever wanere Busiga nga gwa Byenyanja eshegera so nenjoining ogwo mulimu netandika okukola kati ate laba 2018 mzee yangamba nkoleshi nzireyo ko kyali muto nnyo bintu bya juice 2018 2017 2020 ndi mukulu na ngoli muto nnyo. How old are you? I'm 24 okyali muto oli mutabani wange. Why? I'm 24 ndi father by the way my father. Oh, you're a father. You have a son, you have a daughter. Wow. 3 years old. So me sakati. Danonya send the school fees. Bambi, that's so nice. Okay, so kati togenze ku university obulamu butambudde butya? Kubanga ffe twali tumanyi nti omwana oyina okugenda ku university, la university obulamu nga butambula butya? Nkola Byenyanja. Okolanganye fisherman. Nali nyimpoza but waliwo bana abawooza helping the office ya katale ngogenda noyambako okukunyanya sente mbantu then noja no balancinga ne chairman so kati kye nakola mu kisooka then kati omanyi wolwa mu kintu otandiko kiiga then I enjoying a ground ntandiko Ntunda ashegera nkikola ne banga kuba nakakiva recently this year kati basegeza 2017 paka kati badde Byenyanja era I'm very very proud of it. Wow. Manyi like omanyi mnaife wetuwulira ekigambo Byenyanja gundi akola mu Byenyanja tuyinza okuzalawa naye gwokimbuulira n'enkinyinyonyoka. Yeah. Omulimu ogwo first of all bamanyi mukyafu naye yes gwo mukyafu naye just nze sigwinako obuzibu naye simeere eyo. Yes naawe oba mukyafu naawe oba mukyafu kubanga engoye z'olina okukoleramu sizate z'olina okugendera mu bantu. Yes that's why abantu batusanganga nagamba naye gwokola Byenyanja gwo you are smart nga takikiriza otaddeko oyambadde ka perfume ka kalungi akebbeeyi you get it. I get it. Yeah, man. So nenkola paka omwaka guno omanyi bakukyusa okolerako ono okolerako kyayiriba then 2021 Tom wa Namata bwayingirawo avudde mu Tom Ase Tom wa Namata we're discovering adinto ina ekitone ekyokwakutinga munaye nno nali simanyi kubanga nze I was like nafokasinga nnyo ku mupiira. Okay. Basonga omupiira it was my talent naye when najja ku TikTok nenkola buguno manyi nange natandika twatandikira musisiro mo obitegera naawe olwo akajja ugamba bakola biki siro mo zikaba amazina nenga tebikola ki tebivaayo bulungi ebyo babikola nnyo waba wakikola okusinga. That's true. Balode Electra nga basiro mo bakabaka bagoldi vivi ati ngati wali ajja kuwa maaso matu kituufu agamba akuyitako buyisi. Then Miki na joininga TikTok ebiseera ebyo nze nga joininzeko mabegako then we are joininga
n'abaako akantu kaakola kasikiti yakuba essimu n'akubira omukyala n'amugamba tosobodde kujja ate nga yamize dda ono money power otegeera kati kasikiti ako kanyumira nnyo naye nga just yakwata bukwasa essimu n'akuba naga togenda kujja naye nga tewali n'amuddamu kati onkoze otya otegeera ofuna so kati neefuna idea eyo neŋamba omanyi industry like entertainment industry olina ba creative nabikula TikTok yange nendiyalayinga nti waliwo part gy'osobola recordingiramu nti nsobola ozannya wano nze Hadija then ate neefunayo wali Nakyejwe nga njogera ne Nakyejwe kiba kitegeeza Hadija nja kujja ngambe naye gwe Nakyejwe nekewo space ngambe biki byoyogera kiba kitegeeza nakolanga Tom nenjiya nti kuba nalaba Miki ye takola ki ye teyeddamu talina muntu amuddamu at first nze nengamba naye sisobola kukola characters bbiri ngendo kikola nga kijja gwe Namata mwanyi Tom lwaki tozze nondabako okitegera nenga kati nencreatingawo ate Namata jjatya nze erinnya Namata nze oba janyumiranga nnyo so kati wena creatinga Namata nenfuka bawa Namata Tom kuba ye Tom yalina face already nga Namata yatakola ki yatalina kati nga Namata ndicodinga mu recording nenkola ka video kasooka aka Namata ne Tom nekakuba kali kakwatagana kuki Namata ne Tom baali bakola ki Namata namukubira essimu manyi nalinga muyita ebiseera ebyo yali yeeraga namukola nga yeeraga naye ate ng'alina oluzungu olufe nnyo ngakuba broken English lwaso nga nali kale fane mu bya oluzungu biki ebyo kati namuyita jja ndabeko nangamba simanye n'amazzi gasaze omwala biki yali abeera mu Katanga naga sisobodde kujja kali no sindika sente zange zenkuwadde n'agaana musegeera so kali kakwata week nekakuba nnyo atuwekaakuba saasogera kirealizingirawo nti nsobola okukola okustickinga kuno nenzaamu nenkola zisiro mo zange nezitatambula kati genda olaba ka video kamwe bakaduwetinze genda olaba katambula sound waliwo abagikozesezza nga bazannyanga Namata baali bangi ebiseera ebyo nga tewannabaawo n'omwana tannajja azannya mudze nengamba wallahi kanzireyo nkoleyo akalala bwe katyo ebiseera nali nkuba bukubi akasimu nekavuga Namata nekaddamu nekakuba wano tovaawo nga Namata atandise ovuga mu matu g'abantu Namata nengamba wano sigenda vaawo nenkola Namata kati later on ono omwana wajjiramu ngenda olaba waliwo omwana anyodde ka face kugamba najjayo ekifaananyi kya Namata kyennyini nga waalina obba kikyala kiriawo tekyefiirayo kitegera kati ye n'akanyola bulungi n'agwa mu character naye n'afuuka Namata you understand so ng'alinda sound yange emala okukola video then naye n'akola ki n'agiddamu n'akola video nensabula nentutumuka nga nange simanyi nga following wali ogifaako mu ekyo ekiseera oba ogiraba oba okalaba wali nga kakula ca lukumi buli kanaku lukumi olumanyi nga luba lungi yes so that is how you came through yes netukutegeera nga Tom wa Namata TikTok erieta how kyakujja ku mulimu TikTok omulimu wafunayo ebintu ebirala business endala omanyi femnaye tulingiriza okuviira ddala eri mu byenda kati TikTok tutuuka ekiseera tutumuse kale ebyaddala obusimu buvuga nnyo funa n'obulimu kati natuuka ekiseera nga omulimu guno bitera okunkwatamu ate nga TikTok olabe otandise ojjagala otegeera so kati webinkwata naye kyakatandika ejuzi nali nsobola bibalansinga neŋŋamba waffe ebyennyanja tetukola full day mugikola just mirimu mingi mukola paka saa nga 5-6
noddeeka buno obudde nga nakomyewo dda so natuuka ekiseera nga nyina nights ezimu kuba nalina night gye nali hostinga ku parking nga nze ngi hostinga kale nze ndikuŋŋaanya abaana ba tiktokers netugenda natuuka ekiseera nga ku mulimu nyina okukeera kyokka eri nkomawo kuki kumakya ekinkalubirizaamu kati ng'ebiseera ebisinga nga omanyi bakama baffe alaba nga akozesa boosi oba munne kubanga obeeraawo oli ku mulimu ate ababuserefi ne bajja te omuntu weka serefi otegeera kati noga bannaaye tuli ku kiwano ya kati nga omanyi abakozesa abamu naddala abakyala mmwe mulinamu embeera kale tegeera nono olaba mbeera kize nnyonnyola embeera zaffe nyinza obba nze sizimanyi munyiiga mangu ate like naddala ng'oli boss munyiiga mangu kubanga nze namugamba ndi ready I can come here work nengera ko omulimu ngwagala ebyenyaa bye binfudde kintu ate bosi wange nali mwagala lwansonga twali tukoledde eddala emyaka nga tugenda mu 3 ko omuntu sewo okolera naye myaka 2 oba omutegedde kyayagala kino kyatakola kyatayagala so nakola naye ndowooza yatuuka ekiseera naga kamuleke sikubanga sijjayo naye bakola ki bangoba otegera ng'alaba ndowooza ogezeemu ogeze so nakola atyo nengamba waayi sijja kisikiriza kanchite kigende maybe siwe wali omukisa gwange ku tiktok ebintu bitambula how do you live your life now that you're not working kubanga ffe tiktok tumanyi simu it's not like nti sikola because I have my own ka business akatonotono ng'omusajja business kikuba abantu mu maaso ojja kwefiriza ba client wano ku HK Media abaana bakulaba eyo bali agadde okutuukako bawe selfie ate nga bakuguzeeko n'ekintu so first of all ng'ogyeko bino buseere we tufunafuna omulimu gwe ngamba nti gwenkola nyina PlayStation these games whatever ez'abaana kyegeera kye natandikawo nenkakola kalimasa feeyo nentekamu ono kyali wange ono senga wa Namata omumanya wakagomesi so by the way musajja oyo bambi waddala namulabanga waddala nemusembeza kozi yajjanga faani bambi kyegeera kwagala nnyo mwana biki esitasooka mutegeera kati twafuka ba Luganda kyegeera so jabeera agiro laba kala akalubirizwamu mu mbeera kubaawo kyegeera ngamba anyway wagenda nafunayo omutwalo agumubaamu kinga tubalance nga week natulaba kyetufisiza naye nga naye abaddeyo kozi naye teranga omubeererawo kyegeera nsonga namusembeza takola so netubanga tukwasaganya bwetti mpola mpola netusetting akantu kaffe tukasaayo tukakola mpola then nebuno obuseresere nga yebujjeeno yes okay. That is so amazing. Bannanga abaana ba TikTok, I hope you copy. Anti TikTok si mulimu nga bwatugambye alina ebintu ebirala bingi nnyo byali mu kukola. So bw'oba oli eyongolooza nti TikTok mulimu mukwano terozukuke. Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels Company ekakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga nga bano basangibwa Dubai awo okuliraana Banias Metro Station. Ekizimbe kiyitibwa Daira Tower Room 202. Kozi ate bw'oba oli mu Abu Dhabi ojja basangawo ku Electoral Street okuliraana ADCB Headquarters. Gwali e Kigali oba e Rwanda ojja tusangawo ku MPs Plaza. Gwali e Uganda tuli awo okuliraana Uganda House B Wing. Tuliranye office ya Dahabshil Exchange. Wovaawo ti ku Dahabshil Exchange fa abaddako awo ojja kuba tulabalamba. Banafa ba Roast Coffee Academy bano bakafulumu okubangula abaana ba barista ab'amaanyi. Ate nga bakugamba gwe omuzadde nti twala abaana bamuyigiriza omulimu gw'emikono ogw'obwa barista. Agende Dubai afune omulimu ogw'ebbeeyi akola akomewo ne ssente. We bali e Dubai awo woba obeetaaze bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wansi gye bali mu Abu Dhabi na wane Uganda najja nankumbi Hamza oba omufunira ddala bulambalamba abajja kukolako nga bw'oyagala. Omwami Ssaalongo Lukwata agamba nti yavumula buli kiwuka kya kizibu amalogo mwenna be baaloga agamba nti omala kulabako n'olyoka osasula. Mukubireko ku namba y'essimu awo amangu oyongera omwebuzaako ebisingawo. Tom, ojoyininze TikTok?
ogenze mu character ya Tom wa Namata ogituddemu bulungi abantu bayinze bajagadde challenges kizo ofunye ku TikTok ofunyeko ebizibu nga bitulaba abalala bye bafuna kuba nalabye abalina ebizibu bya content nga content afuuse content nti batuuse okuyingira mu sanduuku baffe babakuba ebifaananyi takubyewo nnyo babakuba ebifaananyi babeere nga bali ku TikTok nga batrendinga dear already otrending oli star ekyo sikiwagira era nkivumirira wabadde tolina kuyingiramu eyo sanduuke MC10 mbuulira gwe totuuse ku eyo extent ey'okuwa manta content first of all azoke kunyonyolemu kino ekintu bintu bibiri okubeera osobola okubeera ne following nga nnene naye nga tolina fan base you understand tebakunyumirwa yes nti osobola okubeera ne following nga nnene naye nga tolina fan that's why ogenda osobola okwesanga nti nsobola okubeera mu kifo naye nga waliwo omunene alina million following naye nga ate talina attraction abantu bagamba Tom nsaba ka selfie Tom nsaba ka selfie why nti ffe content ewaffe gwe tukola atwagaza abantu you understand omuntu n'akwagala olw'ekyo kyokola so si nagamba Tom avumye munyao ako oba oyagala osabula gende ku page ya Tom biki n'akwagala olwa busikiti obwo bwokola kugamba n'obeera ne true fan so ffe tulina ba fans abatwagala ababa inspiring okubeera nga producing on a daily so kati ate ne tuba nga twafocusinga tumanye ekyokukola nti nze ngenda zanya wendi tebisobola kuggwako batya nti osobola ozanya ku kiriwo nga siketi ya leero zanye ku lwasa byebiriwo ekyo wajja baawo ekirala nzanye ekirala kituufu kibasegeeza tebisobola kuggwayo content wali agendera ku mulembe so ebizibu nze sina bingi ebyokunoonya content nze sibiina okusinziira mpozi bano by wannabe because waliwo abantu postingako nange bambikako waliwo yambikako naye nga mukwano agwe gumuluma naye oyo saamuwabudde lwansonga namanya ekimuluma mpozi ebyo sikwagala najja nakuvumira mu komenti naye nga ate tekikuggyako nnyo naawe obafuna abakuvuma ajja nakuvuma ye nga takwagala kati ayinza obba nga ali kusaidi y'oli eyali anvuma nga namubulokinga ali mukwano gwe nakola mpalaniraako naye nga be batono kulabyeko n'aba tiktokers ab'enjawulo twalikaawo ku koti ffena I think it was the very first time we twameetinga nakuwuliranga buulizi Tom D. You gave me a very nice gesture ka video ke twasooka kaali tekamala ne ŋŋamba katukaddemu fuulula biswate tusobole okukola ki okubeera nga tukutegeera nakulaba oyogera na buli tiktoka nakulaba onyumya na buli muntu wangeri kyayinza okunyumya na buli muntu enkolaganayo ne ba tiktok eri etya gwe toyinaamu mpalana toyinaamu kikono ekisookera ddala nze nali nkolera mu katale whereby akatale mubaamu abaki abantu bangi kati ze ndi muntu w'abantu I'm not a star no sina kyennina just nyinamu kafeemu nti nsolo oyita ku bantu 10 nga kuliko abataano abakola ki abakumanyi so ekyo tekiŋŋaana tekinvimbisa nnyo budde eri nentandika vimba nnyo okujjako ng'oli omuntu avuddeyo n'akumanyiira naye wabazze mu bulungi tewali nsonga lwaki akusaba kafaananyi oba akusaba ka vidiyo n'otakamuwa so sina kyendi that's what I can say ate kyekimpangaziza kyekinjagaza n'abantu naye mba nga sina nnyo biki nti tovimba manye bavubuka titayagala nnyo muvimba kinga nga bonajja nenkuyisaamu amaaso ne sitakuwabudde tojja kuntwala bulungi ojaga yeraga biki otandika onoonya ebibi talina lusula neeri ekitegeera so jaso kyolina okuba kweyisa bulungi obeere n'abantu kwebereramu yes okay alright so kati ovudde ku character eya Tom wa Namata tukulaba of recent okola council
eno idea ogifuna otya Namata yali takyaliwo takyalina budde no switching anodda ku council how was it like first of all Namata yamenyangamu amenyedde emyaka ngenda myaka ebiri amenya segera nti I have to first like nenkwata ate naye nenkwata osegera so yet mbansobola okugamba Hadija soko nkubire yawo akasimu mpeza ka voice note ongambe kanso Tom njaga kukolako interview ate sikulaba woyita ki segera so kati ze nemba wano nefudde nti enkuba simu ngamba Hadija obadde onkubira kati wali ne playing ali eddobozi nti mbadde njogana naye ku simu kati nenda nga kisobola okukola ki okola okunyanguyira and the other thing Namata samuvaako like naye nina video omu ne musamu nengamba kati wano yandyetaaze n'abaamuko nayogera ku byekisiru bisegera so naye muteekateekamuko nenka recording eri ate ku TikTok ne omanyi gye nkakolera wali kagundi ako kakolera eri ku TikTok then ate nenka screen recording ate nenka zeeno so kati Namata it's a very long story so mwali naye nagamba nti sana nokyusaamuko bantu nibalaba ku kipya ntogezesa you never know kubanga kasikiti kana abantu bayinza okutakazanya ku TV naye am sure because buno babuzanya n'okuzanya sometimes wow gino kasanga cancel ate ngo kyusiza ne opposition zino kyusa like scenes ezenjawulo shots nokwata ku magulu nokwata ngo otambula nokwata ngo yingira ebitooke abantu babyagala ebyo bagala bentambula nenda Namata nali nzijabuzwa nenyumira nenjogera naye no mala no genda segera okay yes. That is so amazing so kati how is council moving bitambula bitya with council ndabya in about 41 minutes ngo ina shares ngaluko zibadde likes yeah likes zibadde likes 15 oba plays enkumi ttaano yeah plays okay so was it a views okay so kati council so far bamwagadde that's what I can say okusingako Namata bamwagala okusooka naye yagenda ababowa nti omuntu osobola bango ekintu okyagala naye ng'ogamba era kyekyo ki mwagala sege ngakomaawo nekali kipya understand bakikola ki ate kyo kino tikyanjawulo omuntu lwa nsonga ebiriko byennyini kanso emisango gyakolako egyo egiriko gyennyini segera awo wenyini kibakisegeeza you're so creative baba mulinda ayogere ku ekyo ekiriwo era bampita kanso ogusale kikakyo tukole tutya wano how is your relation how is your friendship with Dr. Sefco Sefco kijagamba nti we are too close naye TikTok amunaye nti twesanga mu bifo gye tuba tukuŋŋaanidde so wajja kukoti ngoze nga TikTok amuna yeah nga like nga onaawulira noga naye musajja musibe nnyo besides being a TikToker were you already mwe meeting akoko try to meeting akoko ku Power King beside like yeah Power King yes je namusanga je yansanga kubiriwo ebigenda mu maaso kumanyi ngenda mbuuza ku buli TikToker embeera egenda mu maaso wajogerako kina ddala in relation to Dr. Sefco ne bakyala be nakankaka ne bba waabwe embeera gye batutaddeko yabunkenke naye ate si kibi kubanga batuvuzeemuko sipiidi batuvuzeemuko kuba abaana babaddewawo nebitamanyi naye ne bagiraawo mwene embeera uyo waliwo n'akayimba nakankako ani yakubyako akayimba omuyita Byenyanja mukwano gwaffe tubeera naye n'akakuba osegeera yuyo ate n'akayimba ate Joey n'akaziniramu kwegamba Dr. Sefco ekintu kino olina envuga gy'okivuzeemu bategeera kubanga ono yaba yakogera kino ate gwe Sefco kola bwoti ate ogenda olaba omulabye naye ate kati kwegamba bali awo batukonfusinga batujja ku mulamwa alright so kati tujjayo ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero
ogw'okubeera nti no tuli mu tiktokers edition. Mu tiktokers edition, it's an edition on my channel where we talk about tiktokers only. Twogera ku mbozi y'aba tiktoker, either tuba hostinga, either tutula ne tuboogerako ne tubageya, one of the two. So today tulira omwami Tom D ate nga Tom wa Namata gumusinga okumanya, of late yeeyita Kanso. Genda omunonyeko ku TikTok obeere nga omufollowinga, obeere nga olaba skits ze ziri zitya. Skits zo zaagala okwefaananyizaamu n'eza Mickey seems too funny. Zaagala okwefaananyizaamu n'eza landlord. Ndowooza mmwe mweka abantu basatu mulinganga mu abakola ekyo ekintu bwe kityo. Si bwe kiri? Naate era ffe tubadde era ba content creator since then till now. Since day one. Yes, kiba kitegeeza. That's what we should do. Just to give people content. Tulina bawa buwi. So, oba kyefaananyiriza oba kiri kitya, ffenna twatwagala. Ofunyeko sente ku TikTok? Pitirivu. Mpapu sente. Etamanya ki? Wowe! Akakabuzo kakulu nnyo. Era tamanya ki? Alalalala akakabuzo ke njagala okuwulira buli wenzuukuka. Era tamanya ki kokkaako. Anyways, it is very good okubeera nti nofunyeko akantu ku TikTok. So many people bakola content for just likes, for shares. Nga tebafunyeemu anything. Ekyenjawulo ku app eno era lwaki njagala nnyo nti okola ekintu ng'onyumirwa ate n'ofunamu, kubanga bino tubikola kunyumirwa naye mu kunyumirwa kwo Adija wajja okukoonera ku kasimu ofuke mukwano gwe okitegeera, which is very good. TV wajja okukubira essimu egambe twagala ojjeeko waneeno hosting owa Akayimba wajja okukubira essimu agambe nyina Akayimba kange akuweeyo akasente kaba akuwadde and ne ka business kali nakajja mu TikTok. That's what I can say. Wow. Yes. That is super amazing. Munnange ffe TikTok tuli awo tugiraba bulabi, tetumanyi oba erimu ssente, tetumanyi we mufunira. Nawulira mukaaba amaziga nti baba mabulutik. Naawe yegwamu kubaga kaaba. Boutique bye biki? Ate bayipa nga sifuna se. Bye biki? Mbona boutique ene ya bulu? Verification. Boutique temugenda funa. Ate tusobola funa tulina entalo first of all. Waneena ate tebabyagala ba TikTok accounts baziloopa tebabyagala. Woninga. So kati Uganda nebeera ng'eri awo ku lusuubo lw'obutafuna boutique n'okufuna. Kubanga bangi abasinga banna Kenya, banna Tanzania. Abali peaceful, abamanyi kiki kye bakola. Ate abeyagaliza. Those people combine ne bakola ekintu. They join hands. No bad mind, you know. Negative faith. Ojja kwesanga ng'omu tayagala Sharifu, ate Sharifu tayagala Miki, ate Miki tayagala oli. Okitegera. Nga n'okwesanga mu kifo ekyo. Naye kati gwe okola otya okubeera nga bonna okolagana nabo? Kye nakubuuza in the beginning. Kati nze muntu ono, I assess. Nsobola okugamba nti Adija mbadde nayeko ebbanga. Ayagala kino takyagala. And the other thing, waliwo kye bayita ka common sense. Ba TikTokers bonna ke batalina. No, si bonna. Listen. Abamu. Nsobola okunvuma. Nene ngamba. It's not a big deal. Okitegeera nti ne sitakitwala nnyo ng'ensonga enkulu n'enseka. Ne lwaki nseka? Nkimanyi we naakuddamu ojja kuddamu okola ki? Onziremu. You understand? So kati ne neesanga nga buli muntu mutwalanga waakola ki? Bwali. Nti nsobola oyogera na buli omu. You understand? Nga simufunyeeko kuki? Buzibu. So kiri musaayi gwange. I'm a peaceful man. Wow. Yes. That's so amazing. Tetukulabeko ng'opostinga ku baby. Ngamba baby girl. Your love life. Oyina omukyala? Nina girlfriend. Oyina girlfriend. Wow. Abasajja aboogera mu kamera nti balina ba girlfriends si bangi. Anti kati wano tuli ku TikTokers edition. Omwana oyo omuwala alabika yeesimba. Tuli ku TikTokers edition. Anti you have to be qualified. Understand? Oyina bango okigwana. So si kumala gajja gakyeteekako nti nina omwana w'abandi. And the other thing, naye yennyini ayina obbanga agwana.
agwana and the other thing akikoleredde kubanga ffe bwe twajoyiningira TikTok twafuna baba bakiyita batya ng'owulira you know oli munene obusimu buvuga obukyala bujja ne kusaana ne kagamba man Tom your number ozegera wakanamba obunamba nga yabwesabira kati njagala okuwulira byo bisesa bye njagala okuwulira obunamba nga babusaba batya ajja nagamba Tom I see your videos oh my god can I have your number ozegera n'omubuzaabuza abakyala besabira enamba ng'ebbula ly'abasajja liyitiridde anti kisinziira ani sinze kasajja akabi nnyo akatiisa tewali buzibu naye era mbasaagala n'enzija n'enkusaba ennamba kisinziira ku muntu jjukira abala bangi ate abasajja muli batiini ate ye nga ye asobola obbanga mbutufu akwagala bulijjo yakunoonya kati nga byomukolera bino mwesanze mu bbaala akimanyi tagenda kudda mukola ki kulaba kati naga najjira mu nsonga eyo I want to be your friend then enkya nagamba tomubeerawa yaga kulabako ng'ayagala kujja direct waka kulabako waka so kati ebiseera ebyo nalina abasumbuye sokolidde soko simbewa wakati sagalo zijja ku mulamwa omwana abandi ng'ayagala kujja direct gy'osula oli luddawo obeera wanzi gye nkulabe ye nga ali ready ayagala kulabako ekintu kino nga mukifunyeemu nnyo tekuba kufunamu omanyi kyekitegeeza omwana okujja nga tomuweereza yadde ne transport twavaawo omanyi kyekitegeeza wala tomuweereza yadde ne transport naze wonna wooli kanzi bwe natututukamu akatono natandika okufuna ku bantu abeekoleddewo kale like nga abatamenya mutwalo nga layisi yes nga ye ayagala ggwe understand and the other thing mbadde ndi ku girlfriend nti byasanga ndimu eyo embeera kyekiri kyegambye nti yakikolerera okutuuka okubanga omwogerako wano nti kiringawo naasanga omuntu nga mubutuufu yeevaako omutumireko omwana wattu omufirisuuti big up so nga yakikolerera nti yakusanga oli bwotyo wano nawali no kyosigeza bakusanze oli najjaamu naye naaguma n'agamba kambeerewa tujja ttereera weerowoozaako otya noga nti kantereere nange nali mbikoze nali mbikoze neŋŋamba naye mwana oli wajja agendayo n'ekyebiri oli wajja n'agendayo n'ekyesatu oli wajja owewala n'agendayo n'ekyena kati ng'oli awo okolerera bo nga tebaleeta otegeera kati kisinziira kale kitukakatako okubawa n'obwoba omuntu ozze owulira muli okuswala ensonyi olusonyisonyi olw'ekisajja okumusiibula obusuuzi bbayi tegeera so ogenda olaba nga oyinza okwekaba nga ospendiza akasente kewandi savings tegeera so naye ate obeera n'omuntu omu ebiseera ebisinga budget eba obudgetingiddeko oyo muki omuntu omu ate nga naye akola which is nti muba mwesupportinga weetaaza obuyambi omuyamba naye weetaaza obuyambi akuyamba so she worked for it ne tusalako bali nga amaziga we gakaabulwa nga bakaaba amaziga nga yakaaba obimanyi omuntu omwagala naye nga tali steady naye omugamba ndi bwe nti ndi bino segeera yabaawo kiringa we nagamba negaali janze ono yenze jangu wano bwekiti bwe kiri nze ono yenze ndi wano na wano siri settled layira nga bwotyo bw'omugamba n'abikkiriza at first yeah nga twaketandika what because actually nali ndimu ebyo nga sinafuna muntu ali awo ayinza kulemezaamu okutegeera mbu abeera awo ayagala serious like relationship
nali awo nga mbeerawo bwenti Kimafia. I get it. If I don't get it. Nakolerera na bali na senda mpola bali nawamba Ekigwera. mpola. So nice. Bannange. Muganda wange yonna gy'oli nyweza akambo omusajja ono akwagala bisoko bya ngoma. N'engeri yokka gy'ayogera olabira ddala nga kyekyo. Okay, so kati abakyala essaawa eno abakusumbuwa bo bakola otya? Babaawo naye olina okwefuula busy okwebereramu n'ofuna ebyokukola kubanga kati nga kino eno nti nsiiba wano sometimes mba sirina nnyo byakukola yeah nsiiba wano kati obeera ku ssimu okuva oliawo ka message kazze longo time message ka longo time n'okalaba mama mwatushawa okisegeera so babaawo naye tokiwabudde weebuzaabuza weebuzaabuza n'obiyita lwa nsonga wasetolinga okay so kati ba tiktokers abapya abajoining objoininzi tiktok magezi kigoyina eri abaana banyweze kubanga tiktok app nnungi ate eri wide eriko ebintu bingi solo osomesezaako solo entertainment music asolo tambulirako solo focus star in 1 week. Wow. Take an example oya Alimpa abo balimpa saga nyo byogerako naye byogereko wano ku tiktokers tuogera buli kimu anti kiriwe kiti abo balimpa buchallenge wawe twabukola oyo Alimpa yafuka sitanga tamanyi kubanga si uploadinga na video ye mu dakika 2 masegede si uploadinga video ye oluyimba yali yalukola myaka emeke mabega segera bakubira mukubire kasimu nti ndio wayi goya yimba akayimba kano duka emisindo labe ekiri wali kitokota kati naye kwe kujoininga naka uploadinga mangu nateekayo bamutegedde nti yakayimba bamutandisa omukyaza kyakuba kivulu ku kivulu so mu wiki solo focus star solo kuba akayimbako nga obadde toyimba ako to spending ako sente mu ma TV kutambuza nyimbo mayi bahasolinga bayimbi abo nojja ku TikTok nosaya akayimbako mulundi ogwo nokubirawo no focus star there and then so nga saudi yanga abalogo tebakyalina capital secret yeah, I get it. Scott Uganda mukwano okutumiddeko nnyo. Thank you so much for that beautiful sound. Abantu bangi mugituddemu. Abalogote bakyalina capital naye temumanyi ani yakabuuza. Nze yakabuuza. So kati nawe njagala ompeeyo ka sound. Simanyi oba mukano bagenda londa mukaliwa nange kennyini simanyi. Ninze bulinzi. So kati abana bapya tebalina kuzikiza. Tebalina zikiza. Keep pushing. Kubanga osolo nokumpisa in 1 week kwa video emwe solo kuwa emitwala 2 agabantu pa milioni 10 views. Wow. Segera so inaba creative nobera ngo unique kuba bayimba tulabe bangi abamayiminga obuyimba nojja no mayiminga kayimba kyoko tubuuza video zange tezitambula tom osegera abayimba je bali abalungi ababikola obulungi kati tubale tujja kuwanya obudde segera yiya ya kantu konga you know ngoyizo bagwe ngoyimbira mu kinabiro agojo okolera video zo ye content wo kali unique you know it is so nice. Wenzira kugwe ng'omuvubuka ng'ovudde mu bya TikTok olabika bulungi oyina enviiri abavubuka abalina enviiri abawumudde amatu abalina pinze lately twebuuza bulamu ki bwe balivinga tosobola mutwala ng'omutwali responsible like okusinziira ng'era culture wogimanyi. So how do you deal with this kind of picture ekuliko nti yes you look good, yes you have your hair, it is smart, you smell good naye kwegamba eno picture abantu nga bakulabye nti olina enviiri odiringa otya nayo? Ekisokera ddala tojja kuprovinga muntu paka nga akusemberedde ensonga enkulu naye batujajinga bubi nti
nze ogenda kunsanga ndi wano naye sinywa mwenge otegeera naye ate nga mbeerayo mu mabaala otegeera sinywa mwenge tebankwata nako yadde okungezaamu tizino ndi mu nsobi so kale sinagamba nti buli gwe bakwata abaali mu nsobi but uweeyisa bulungi naga omuvubuka oyo kati statement ye ekyuka naga omuvubuka oyo alina enviiri naye bambi abuuza ekitegeera titugenda mu kyalo bambi mukkakkamu yes tugenda mu kyalo era abantu tubasamaaza omusamaaza alina dread naye abuuza mama gundi kyamugye baliko n'obuwombeefu so what you give out is what you get. So like ensonga enkulu weeyisiza otya okoze otya weeyisiza otya mu bantu nze ngamba ensonga enkulu akutegedde n'akutegeera. How do you maintain your hair? It looks nice, zinyirira zitukula sente nzisaamu nnyingi omwana mulamba wakulabirira because it's natural hair. Natural hair. Nzeekuliza tetulina bugumiikiriza abamu naye ng'ate dreads tuzeegomba. I wonder how you people kati have patience. Nzibikka first of all yensonga enkulu okuzibikka lwansonga tubeera mu nfuufu oba otambudde n'ozibikka omanyi munaye kyatambulira ku buzugu n'ozibikka jjukira tetunaaba buli kanaku kati ate weemu baamu ettaka liri zituka ne zisiiwuuka mpozi repair n'ozissaamu ebizigo kozi nyina ne spray is a bay you get it you don't get it aneewokola tugenda kubeera tubasiibula olunaku olwaleero yenze HK Media Hadija Kigozi ne Tom D. Message kijolekera abantu ba followers bo bongere ku followinga ku Instagram ku YouTube channel. Tweyanziza first of all njaga kwebaza mukwano. Thank you for coming here. Thank you. Webale ku nkyazaako. Yadde nze nkukyazizza. Thank you for inviting me. Yeah. So thank you so much. Subscribing ku HK Media. Thank you. Nange Tom Namata YouTube channel, Tom Namata Instagram, Tom Namata Facebook. Wow. And Tom D 555 TikTok yeyogerera video zijja batukako ku mpaka ekegede ne mubate mwagala zijja batukako for you nsonga zidduka zitambula get it so tubagala nnyo banaye tukuume empisa let's not abuse tovuma muntu tuyiye tubere creative TikTok is a big thing TikTok app yatujjira kubanga ekyusiza obulamu bw'abantu for real bangi ekegera waliwo omwana asobola okunyonyola nagana ne mwana for real app singa teyajja singa bandi biki ekitegeera so twongeremu amaanyi nti ogenda nnyumirwa ate nga wofunamu so mbagala nnyo tomwana batakanso Tom. Thank you. Banaye bakwano ngenda kubeera mbasiibula olunaku olwaleero tubadde ne Tom D Tom Namata Kanso Tom ku TikTok ku social handles ze genda omufollowingeko mpoza ate na wano ku HK Media woba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe bwotyo kabeera mu red n'akade teweerabira okanyiga katasobola okubanga obeera notified olunaku olulala ebeera TikTokers edition tukyaza ba TikTokers ne tuboogerako ne tumanya kiki ekiri ku TikTok kwegamba basically eno yo show ebeera y'aba TikTokers bokka. Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels company eyakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano bakafulumu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi mpoza ate n'omwami omusalongo olukwata kugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi see you again.